Lwaki oteekeddwa okwagala abakuwa ku ssente okusinga baganda bo? Baganda baffe abasinga obungi batwaazi. Era bwe zikugwako ze batwala tibaddamu kweyunira. Bw'olaba omuntu akwanjula nnyo nga bw'oli brother we, nga bw'oli sister we, manya oyina ky'ovaako. Atali bulungi tebamwanjula nga wa Luganda, kiŋŋambira akuliraanye. Atali bulungi tebamwanjula nga brother nga sister. Naye ne bw'oba toliwo oba oli bulungi, oli ayogera mu Bibiri n'agamba nze muganda wa gundi. Ne baga nti olimba. Nze muganda we. Halimu atu bw'oyogera ng'otandika omufaananamu awo. Kakati nga bagamba wamma tubalaba. Mufaananyemu. Bayibuli egamba mu ngero 19 olunyiriri lwa 7 Proverbs chapter 19 verse 7 egamba bweti, omwavu baganda be bonna saabamu n'oyo ajja kusekera ng'oli mwavu nga muganda wakulimba. Omwavu baganda be bonna musome ekiddako bakola ki? Ate Bayibuli eyogera ne wabaawo addamu okubuuza. Lwanyisa obwavu ng'obulwanyisa n'enkola nga 5. Enkola esooka bano okukkiriza mu Katonda. Enkola ey'okubiri bano okusuubira mu Katonda. Enkola ey'okusatu bano okwagala mu Katonda. Enkola ey'okuna bano obuulize mu Katonda. Enkola ey'okutaano bano obugonvu mu Katonda. Bizibu nnyo ebyo.